kati oba ategeeza ki aizulu nenga mwasuze mti abalungi abataba kubuke de TV omuntu wa bulijjo tubeera tuyingidde program cha weekend MC Mazinga ne Fifi da Queen mukyala Nsubuga omubwati tuba tuyingiddewo okulaba nga tetubaweereza paka kinagwera Saturday ku machazi ba 12 paka saawa 2 fe tuba tukutwalaganya okulaba nga tetukubuulira ebifudde mu wiki bingi nnyo tugenda kuba tuyita mu mbozi nyingi nnyo yeggwateeka eyo kiri kitya eka kiri kitya corona akutwala atya embeera eri etya tuli mu lockdown amamotoka tegakkirizibwa kutambula ag'obwannannyini n'ag'olukale otambula otya okugenda okunoonya ekigulira magala eddiba gwe mwana wa maama alieka ali mu kyalo lockdown yakusanga wabakwatira wa embeera yakutabukirako wa leero tutandise ne squad yonna weeri mu kizimbe naye nga Mukyala Nsubuga agenda kuba neeyungako mu ddakiika ntono nnyo agenda kuba tweyungako ntandise bwente olunaku olwaleero mukasooke nkuliseeyoko mukwano gwange Sipapa Wasipapa Entertainment Wasipapa Events Wasipapa Investment mukulu oyo abadde mukomera okumala amaze mukomera emyezi week 3 ne record era butida mpozi ye record era yabadde yavaayoko yamusooka okuvaayo n'abeera nga ateebwa bali ava mukomera naddayo n'asanga abantu kati then Sipapa yavuddeyo oluvannyuma awo n'atubuulira ku byabaddeyo n'amanya ebibeera mu makomera ekyasinza okunsesa ku Sipapa ono yagambye abantu abali mu makomera bangi nnyo nga baliyo tebalina misango nenzijukirako mukwano gwange Sipapa time abegakawo yagamba tujja basiba kaseera ka campaign yawo yalina side yali akubirawo campaign nga ayina ne ba competing nabo naga tujja basiba tujja bakuba munabate mugendera ku mateeka agateekebwawo akakiiko k'ebyokulonda so kati Sipapa bwe yabaddeeko mu ndeeyo ye yanyumizaako yagambye abaana be yasanze mu makomera yasanzeeyo abaana ng'ate balowooza azze babega kyaddaaki bamaze ne bafuuka bakyalibe ne banyumya ate emboozi nga basigadde kumusabira so ambikulikayo nnyo Sipapa tujja kunoonyaako muganda waffe oyinza okugamba tetubadde naawe naye tubadde nga naawe waneeno throughout nga tukwogerako buli kyankya kya weekend nze ne Fifi da Queen ne Andi Atale nga tukwogerako bambi ngera tukusabira oveeyo kyekimu ne Aji Sebuufu wa Paini naye tumusabira kyaddaaki essala zaffe zijja mmala zikole Aji Sebuufu ajja kuva mu nkomyo era yeewaayo bambi asavinge omusango ogwo nga naye ayagala kulaga bantu nti bangi basibibwa ewatali musango so sijja kyogerako nnyo ekya Aji Sebuufu kubanga ensonga zikyagenda mu maaso mu kooti zaalimu okugamba musimanyi yatta omukazi simanyi kasitoma simanyi byajja bitya bikyali mu kooti sijja kubanga mbyogerako nnyo naye nga bannaffe bangi abali mu makomera abatalina misango nga bayungibwa babakuba layini ne babaera nga ate babateeka mu makomera nga tebalina misango tusabirigane bonna bami babeere nga bavaayo twalabe ku Dr. Ruth Acheng Minister bambi yatukkiriza abamu abafiirwako abazadde ne tutaziika nga bannaffe aba covid bamwambala byeru be batuziikidde ntatuukako wali eri afazali genda kumansaako kataka yadde akamuli so ngenda kubanga ate maaso awo tukwogerayo ne sitole ezo zonna nga Mukyala Nsubuga viyingira twakikuba mundu yalwantwa mundu agikwasa twakwate ennyago twakekesa ennyago kulikayo mwana wa makeup wakoze atya ng'onyiridde nnyo okufa mukoto omutiise n'addamu n'akuba ebirayiro ebirala kale mukyala akanga bajja be abalowooza okuba abalina ebirowoozo ebitakwatagana naye nga nsanyusa okukulaba ndikiriya omwana obulwadde buliriyo bannange mwongere okwambala masiki mwambale masiki waliwo omusirikale gwe nalabye bambi agenda ali ku gaali naye masiki ye nkadde bano mpoze egaali eno ate embeera nzize mu VIP bano ababeera abakwasisa obudde mbusima muddeeka nga bukyali muddeeka nga bukyali rapero obaki wajidi yagerera akolera omugagga pate mbota mukolera pate mukolera olungi wasizote bulungi wasoti bile faku bintu bye mwana oya tusiga corona wa bintu bingi mbadde nkubulira ku musirikale gwe nalabye nga akola butagaani naye nga mulwadde akola nnyo
ne masiki ye egudde olubege nebuuza aliwa mugulire masiki ali ku Ntebe Road Kajjansawe nga tumusanze ku poliisi oba mukuwe wenna musanze nga bali kukubwa abana aba LD abatalina akomanya naye nze bwe musanga mumanyi just saagadde nnyo genda ku poliisi ye kutuuka osikyala ku poliisi sina mukwa nja mukuba akafaananyi nga nzimuwa yeye omusirikale agikako 10 bulungi okufa mpozi gwe twabadde mu kinyanya waneeno abaana baate ekigambo bakyogeranga bwe basanze kati tebakyalina nsonyi nti oba eriyo omusiraamu alaba show yaffe abaluwa abakuba ekinyanyanyanya batandise n'okwesuubiza ensani yaawo zireeta tuziriire wali nze nga bajja bateeka mu disciplinary dinda bajaga content yawedemu atulaba ku Weekend TV program ekyo kya Weekend Mazinga yabatandiseeko dda naye nga tubabuuzizaako mu ngeri enjawulo wiiki ebaddemu ebintu bingi era nga gye tutambulidde Fifi the Queen Ntyala Nsubuga ntambuddemuko era bingi byendabye mu wiiki nga nayagadde okuba nga ate ndinyumiza ku bantu wazzeemu tuzuulira kusala border district border interdistrict kati eziyimiridde zitya tezikyukangako zikyali nkambwe this time omulwadde ku piki bamulaba tebamutawaanya abakyala ab'embuto nze naakayitako sigagamba zonna naye waliwo eringa military detach erisaidi waawo wano wabande atale jinja ng'ova mu Buganda oyingira eri okuddamu seba kambwe nnyawo tebakuba bakuzza gyova jasuba mwakatengo omukulu ge yayimba odabuzi gyova noga ndibazikyatuusekakao naye osembera nosooka omanya ebyawo naye nga ekirala kyennalabye sofa oba nakisiimye on Monday nali nzija wano ku mulimu Mazinga nalaba jamu by the way jamu yadda bane bano ba essential oba bano ba asanso waka nga kigambo kyabwe kyakyuka like we were very many on the road nga tesaba naye abasirikale kye bakola aba Ginger Road basi tula road blocker yaabwe ne bagijege tujimanyidde ne bagiseewala tusuula wakati awo nga bazimamulako number plate gwani olaga wa essential worker anti mama onya tata ya yine ibadda wali gwani wanyumya mutone ruvamu ruoza mbalwaza basawo ziruwa ibadda wali kati n'abajjemu embuto nabo babawo obudde okubawuliriza yaba yeetaaga bwetaazi nakkomera ate nze jamuzo kandi kale ng'agenda balwoze mbadde manyi nti yaluggyemu ali awo abannyonnyola nalukuddemu ate mina obujulizi nti yaluggyemu awo mba neetaaga ku kkuba omukazi ajjamu olubuto yeetaaga kkomera kati omulala ekyansanyusa wanga waliwo ofiisi eyampita bebbi bw'oyagala okuwaana okoze akantu ako noza Janepi yaŋŋamba ebyo byeweekoza byebimusanyusa namugamba buli kimu kikusanyusa naye weerijja empola eri baasasuladde ebintu abirya yanyimiriza nenyimirira nali ku simu video call nenzisa esimu afande how are you yambuza nga baby how are you ne mukafande singa buli atukwata atubuuza baby nze singa bansibadde singa simba ku polisi waligenze nga okuwaana buwaanyi namugamba ekyo dowoozi nayo nagamba naye Fifi I'm serious amukuli nimugamba fande toyongera kulya Fifi gwe pita baby kimala okay I loved the fact nti nange nfunayo omusirikale omukazi ampita baby nga bagezako ndoozi okuzza omukwano gwa polisi n'omuwana omuntu wa bulijjo kugamba natunuulira ebikola aba ku Ginger Road kati waliwo n'aba traffic abakyala nga wakava ku ssomero lya Green Hill gye mba mpiteeyo like they're also lovely kumukazi munnaabwe fifikulikayo namunanga nti kakati like nga bali okay nga toba okusika mugwa n'abantu balala I even packed nituda mu lugambo so bambi office abatukwata empolampola ne mujuja ne kumanya aganyuma love you nze nkisanga eri ewaffe kwa awerubo waawo ne Kajjansi ku road block ezo afande mulobole musajja mulobole yakuyitawo naye ate oyo ajja kuwaana ebisusse bebe nava mmotoka kantambuza bigere naye nga mugamba mutya
bambi njagala okubuuza ku ba traffic abali ku nguudo njagala okubuuza ku bakyala abasula mu butale ate ne tuvumirira abasirikale abakuba abantu abagenda okuwagira abakyala abali mu butale omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogera yagamba ab'obutale basigaleyo teyagamba basigaleyo bebake tebalina gye basula no yagamba basigaleyo basigale nga baguza omuntu wa buli gye emotoka mwazigoba mu kibuga yes omukulu wesigire emotoka mwazigoba mu kibuga bwe ntambuza ebigero bakagaali nezija mu kibuga ate ngula ebintu n'onkubirayo n'ongoba asigadde mu katale mwasigazayo waki naye mumugobeeyo adeeka yebaka ensiri zireme mulumira obutimba kati obutimba muba mugenda buwaayo baani bwe mubanga ate n'abagenda okugulayo mubagobayo babakolayo kikozi batulaga emaali yonna ng'evunda eyonooneka so kati simanyi nze nkyogera nnyo olunye era abapolisi mwamumanyi kye mulimba tewali bantu ba misinterpretinga speech ya mukulembeze gwanga abaana okujjako poliisi n'aba LDU banange mwasooba kati nina oyanyumiriza ku Kabalagala police station kuba kati bakizize manyi kitambula kini kizunga naye kati awo kimazeyo okubanga kitudde mu bufumbo okumala oba bakituuza ku superguru naye milito LDU nalaba stika ya Vision Group nasaba ID nenjimulagano nga don't touch my ID read from a distance abayagala ogikwatakayaga kusiiga bulwadde naye nga yanjo ayagala kulaba expiry date talina right so yamuza okutera nangamba mpa clearance permit y'emmotoka nemugamba ofisa nze nno ngenda kukola oli mu budde either nkulekera emmotoka bonofuna clearance ogindi kuba nkulaze ID y'omulimu kati bakama abantu abalala bakola nabo sijja bayita bakama because I don't know bageze kulandoza aluddeko ku motoka yange ade wero DU ayogera luzungu luli alumenefu kati gye bakoze begira people drop out batujjako abaana ku kyalo okwo betumanyi bunyo tebasoma ensonga laki naakazaako eri erinnya nga bakoma mu pifo nembayitako nengenda paka mu siniya 2 saddamu balaba paka siniya 4 paka mu siniya 4 ngamba asini yafo yakumbye yasoma naita mnagende bwaisa akole nanti ero to nanti oyite makelele noyongera ye bwaisa kale no walone ku northern wodire kawempe so kati bakapa balala babanze onanga afi drive your car and go like twagala kubaza batatukalubiriza bulamu kuba bakimanyi ni senso ate n'omuntu atidde alimu akatenga akajja wali omulaba sina nakatengo nze nasoba newemba sirina kintu nzijja kwini twakulira ku bbala abaana b'ebbala tetutya tubaddaawo nga tulaba amawulire abakutte abasse sinakwata kyokka abaali mu kulumbagana Jeno Katumba Wamala emmundu zazuuse emmundu zezimu ezakuba Afande Kawesi emmundu zezimu ezakuba Kagezi yabaddeko bama mafiina eyali yes emmundu zezimu ezalumbaganye Jeno Katumba babakutte naye poliisi we natiiridde sasi ku nnyama nti bogezaako okulwana okudduka sasi ku nnyama kasitobanga olinamu emmundu sasi ku nnyama naye nze nalabyemu y'omukulu akkiriza nti bebamukuba omanyi Queen olina obudde okwetegereza kuba mu budde obwo no I'm just saying reality okay Uganda Police thank you for yakoze ogwayo yanoonyereza emmundu bazisabise mu bino bye muliramu pizza ebibokisi bye baleeteramu pizza mu biyita mitya pizza cover baleese mundu nga nsabikeze naddeme bagenda savinga kumba so omanyi okyengezako okugamba nti it is Major General Chigundu, Major General Katumba Wamala, Fande Felix Kawesi, and Abiriga, and Onowafono Webulenga. Chirumira. Yep. May their souls rest in peace. Should we say thank you, Uganda Police? Yeah, I tell you what you need. Why don't you? With due respect. Olaiko ine kigambo kyoyagala okwogera naye kyogere bali bantu baneze ngo ebazeyambula. No, with due respect, Lokech.
So, like I quoted, thank you, and thank you. And it is funny how quick it was okuzuula bana abatemu after taking so many years nga tebabazuula after killing wali kubanga zibanga zemundu zezimukitegeza n'abatembala bikabebamu naye ate waliyo be bakwata ku Kaweesi ne batugamba nti abo be batta Kaweesi, then the same guns kati bululi ze bakwata oba ziri mu kabinja nazo. That's why I said thank you in quotes. Thank you kubanga tetuli nnyo babyakunoonyereza bino ebintu ate twogerako byogere yadduloni amanyi kati kiringanga ono ngamba nti n'omuliro gw'ebuddo gwabulako eyakuma netufuna eyakumya omuliro netufuna omuliro gw'ebuddo ne gubula eyakuma owino ne gubula eyakuma netujja tufuna eyo kyogwembaawo ebwayise. Like mbera mbuza kino kiki ekyatwalira biryoko ate ne bagamba era akadomola ke twasanga mu owino ke twasanze mu masiro. So thank you. Yes, mwebale nnyo okubanga mwakoze okunoonyereza Fande Paul Lokech. Tusiima bwe mubanga kyekyo kyennyini emmundu zeezo zennyini ng'emisango gyeyo naye oluguudo luliko kamera tetulina kubatemu balina manya gataliga simanyi bintu amanya ago era bwaba mutemu uyu babo ku piki kyekyo naye ono yali akutte ekinanga yali akutte emmundu ow'emabega tetusobola kulaba ku feesi z'abantu bakutte emmundu badde baziteeka wa mutere simusisi wa chapati. Imagine oli yakera ka business ke n'ateekawo chapati naye ng'ekiro akola mirimu mirala alumbagana misana si papa yavuddeyo mu kkomera njagala ndukunyumize kuba wabaddewo era namusiimye nnyo okwebaza n'agamba nti bannange bangi abatazze kundaba be mutalaba wano naye nga babadde bannyamba nga siriiwo era abadde bansabira nemmanya si papa yatutegeera kati ate gwe oba wabaddewo bale kunkiikirira linnya mu nnyondo pozi kale leeka anti kati kola bwoti omululu gukususi nakasantayiza njagala okusireyinga sokombolwa si papa kakati munnange nga tugambe wiki abadde ebintu bingi so tuba tuli awo olunaku lwali Saturday twabagamba wabanga mwakutte abatta mutabani wa muwala wa Jeno n'abagezaako kutta Jeno ne mubatwala mu kooti si papa yakola ki ekitamutwaza mu kooti principal we namuwebaliza savinge bamuvuge tumanye nti ali kitali atugende tumulabire ewa yes oba upper prison monange ababadde balina sipapando zanga babagamba kerere ekoze ekitanse yakuleeta obuzibu nawuliddeko mbu n'abuuza mwakwata waaki mukulu ki olina bameka omukulu abavu principal wa side eri kakati seddamu nga batugamba ku mande bamuleeta tiyalabise kulokuli bamuleeta tiyalabise kulokusatu bamuleeta tiyalabise nga tutandika posti namuziwanikayo papa fono gomulaba yatuwa emmere mu COVID-19 tebinkwatako oba kiki oba political issues tuzaawula nze mwetaga mulamu kuba tuli mu COVID mwali tusenje n'omusango gwe mugutubuulire nti gwe guno tumanye nti agwo tetujjawoza tetubanja ekyali kimaze ekyangumya nga omusibe waffe mugumu nnyo yangamba ffe banvuga kuntwala kitali abeera amanyi tebantwale ng'omanyi daihadi omanyiro kyafu tubaawo nga batugamba kunaalabika ku ssaawa 5 bale bagamba mukaaga ng'alabikira wa mu kooti oyita oddeyo ngadde ekkooti z'ennaku zo tezikyaliko lunaku edda twamanya nti kooti etuula lwa Mande oba na lwa Kutaano kusibye mu Uganda ne mu chambers owolezaayo kati nga mune tuvuga it was my first time it was not the first time nani kutte ku luguudo nga tugenda e Namugongo nade kuno tetwagenze Namugongo simanyi eyo mmanyi side ya Kampala netugenda eyo Kira Namugongo waliyo kooti e Namugongo eyo police siza misango gomanyi go wagenze nze nnyo go wagenze olaba abazibe emisango olidda n'okyogera n'omubazi ogendayo netondera ku buli gwe ngenda okuzaako omusango
misango tontwalayo kati munaye nga tuvuga nga tugenda twayise ku road block chu nga tulina shuwapo genda owabbaga shuwapo mutawani wa Sipapa anti kyengamba yowabbaga okitagedde oyo yalabikangako omutima ne gunterera nga Sipapa katute tute tuveeko yotulaga kati munaye nga tugenda wikakubeera omusibe ne bamuleeta nayingira twasanze omusibe nga olda maze okuyingira waliwo abaana awo abamawulire abagayiga ge balemwa nga tuna tuli awo netutula ebbali ekyasinza okunsanyusa ekirala Sipapa bakazi be bakwatagana sokole Sipapa ayina bameka yenna kwa yasiramuka ebitundu kati njagala yenna asiramuke alina bameka mukyala mukulu ne mukyala muto bewaye team nga nga tabiri mu bya buzabuzibwa mukyala mukulu yaliwa gundi ono omwana ya muyimbi amanyi muzunga nnyo nabo basangayo mukyala mukulu waliyo kuubwa bano badde mu katemba bulijjo like she does her things mpola mpola mungeri era ekintu kikulu nalabye nga akwata process by process nengamba kanake Sipapa omusawo wali luddawa kubanga abalala bali badde koti ngono ayagala olaga amaanyi ono ayagala olaga okitegeera but the white team nga bakolagana bulungi nnyo kati ate Shamira ali lubuto nga mukyala mukulu alabirira ono wolubuto funa ku kyokulya funa ku kyokunywa kwega tebirimu bujja like Sipapa si musiramu but I loved the way he manages nengeri gye yakufuula bakazi we okwatagana sente no kizibu ngabagamba tusoke tujjeyo omuntu waffe sente bizibu omwana akuleka mu bizibu kubanga nina omuntu gwemanyi kyaliwa nga alina bakazi be naye mbalabyeko nga naye kuba eŋŋoomi nga sikwekuba kuli open batungubana sikolya tewamulaba eyabaleeta ababiri mu kulayira omuna alinya ku tafaali so kakati wakyo Sipapa nga avaayo baili ye yabadde ya miliyoni nyeezi obuliwo ani yazitodde ye yennyini no of course no ababaddewo bagenza okgenda nga bali yabaddemuko obudojidoji basobaga mutuwe abalawyers nga bagamba mutuwe test vaccination card eraga nti babagema covid komuko nedda amateekateeka tugamba yoga tulina kuba mukebere nga ndi mulamu mutuwe pamiti mutuwe biki mpaka we bamaze ne bategeeragana Sipapa ne bamuta bambi it was real great abantu omulengedde Shamira it was real great abantu be babaddewo bafiga ye baby moto omanyi yonna Sipa nkunoonyako afuta yekati 2 days tezawezi najjo nabadde naye gwenze mu nsabe kwenye wayiga ddaka kyettima ate natandika ddi butida oyo bolaba boda yegaali adayiga gaali nafuna byoli atunulanga wayagala soko bannange tutulaganya kiwundu sife balungi okuba naye nga fenga abantu bakwano ba Sipapa besides the political issues happy ali bweru nti binebakusanga ne bakyali baffe era tusigala nabo kulikayo kati katukole misango mirala guli twagumaze mwagala kuzaayo ku mirala naye nga yangambye emisango gye basooka omuteekako gyali giwerako bamuteekako ne kugwa omukulu nti emotoka ye bagiraba yayitako mu kamera awo mukulu ki omukulu tatata yangambye baguyunzeeko buyunzi baali bagumutaddeko nagamba naye abantu bangi bayitawo n'emmotoka yange oba yayitawo bagyetegeeza Sipapa alina emmotoka nyingi eziriko Sipapa sege principal je yakolera ekiwandiiko n'agamba omusajja naye mumulete mu kooti because Munnayuganda wadenga kajja bangu wadde abonyabonyeza abaana bageto naye nga wageto waffe ate yali kyali n'abagamba oyo waffe mu mutuletere mu kooti nga Abannayuganda badimandinga enjawulo y'omukulembeze Papa wabagane naye fifi otuvuddemu oteekayo otyo omusajja nimagaba ono mwansanga naye ku kiddo so we are happy Sipapa kulikayo kulikira ddala katuddemu tusirenge kibuga Sipapa emisango gijannema sitojiza gamba nti Sipapa ino omusawo omukyaye eggwanga bangabi nibatokako n'ogw'amasasi agavuga ekamocha n'agamba banayenze sinze nakuba mwampa abasirikale bakuba bakomewo bawoze sinze ekitegeera so omugezi bwava musango nagamba naye yes nabalina nze sikwata mundu bakuba webali mubaleete bawoze emisango gyabwe
naye kitegeeza omusango babana waliwo ensonga bajja kuddamu bamuyite naye nga si papa yavuddeyo n'agamba Fifi ab'amawulire bankubye naye malinze nga bansabiriza bwamubaluma kakubabe yamenya amanya nenga mukulu nga tuvudde ewa sipapa omugagga namba emu kati gwendava ajjudde ekisa simanyi ddirwe ndi mukyalirako omukulu Amisi Kigundu yakuterole ya sente najo nkubulira abagendayo wano nga tubanabo wano nga ne bakama abo nga leka nkole kyo kakati. Thank you. Amisi, thank you. Yeah, my problem here is pick up ya sente ogirabye. Ngolese pick up ya sente. Kigundu bubanga ddala bannayuganda otwagala nga bw'ogamba. Ng'era otwagaliza. Tweyanziza. Naye ate abantu b'oyagaliza tosobola kwata sente n'oziwa abantu ba gavumenti ngo abeeyagaliza. Okitegeera. Kubanga let's be real. Yaziwadde abeeyagaliza. Okujjako nga ogamba because I know musango mu kkooti. Maybe government sympathy, maybe, I mean. But wekibanga ddala kivudde ku law kuyamba muntu wa bulijjo lwaki sente oboziwa abantu betwawazire za covid yasooka ezitalize tutalabanga nawe zakola ki wezalaga lwaki tokwata n'ogamba nguze silinda za oxygeni yaguze vaccine ddagala lino bwe gyotagenda ku purchasing oba totuyambye tukugambye babadde bakuba abantu eddagala effu. Yes. Byogera mukozi wa government ali mu state house yakyogera nagamba era banoonyereza balina bye bakoze ki bakwata kacyo ngambo kyambu na putting up this money bagende bapurchasing edozi manyira ku kinti yentuufu nza akutte nengula silinda za oxygen enziyiwa mu malwaliro nekitende abantu ne bagenda ne bafuna eddagala nnyo nze nawe n'abasifunye oxygen eri omunauganda agenda okumussa naye okimanyi ezo sente biwanyiza okuba omunauganda nfaana nazikwata so wakati naye ngeri gyekiri nti maama Nabbanja ofiisi eyo yagirimu zalituuka lwakuba ziriko amaaso gagoonya gali awo galaba ate n'ekirala mukwavu bwe tulimu baganda bange mugenda okwerumbisa abaana wano abakifeesi mukwavu bwe tulimu embeera gye tulimu lockdown enjala tuluma yagala kyalira maama Nabbanja kubiriko obukwakulizo bwa kuzika mufu wa covid ate mutadde okudisplaying a lot of money wavu kyenatidde mbu zino sente bwe bawa essimu yo yali eyiseeko emitwalo 2 asatu ate bazaliza neighbor omanyidde ku kyo bannali nziweereza gundi naye nga like thank you naye sente zo nyingi omukulu wa Mukigundu tusiima webale nnyo webale ddala taata kyewakoze kya mwoyo gwa ggwanga naye make sure era osigale ng'ogoberera obuyambi okuba bamulonze ne bamusiteeka ku kakiiko maama Nabbanja yamutadde ku kakiiko abeere omu ku bareceiving obuyambi okuva wa wonna bugenda okubanga bwetoloola eggwanga lyonna nsaba azirondoole kuba yagambye basooke kugema abantu bali ku bizimbe bye. Over 800 vaccinated with fake COVID jab. State House says so. Balinako bameka. State House yeggwanga lyange Uganda. Eri Entebbe. Yes. Mu White House. Okulina n'ekisaawe ky'ennyonyi. Yes. Omukulembeze w'eggwanga lyange watudde. Bakagezi munnyo batudde. Gwe walonda. Omukulembeze w'eggwanga omulonde. Oyagala wakana. Omuvuga speed. Oyagala wakana tewalonda. Nze saalonda. Tugende masoma akati. Mfugira mu baba. Soma kantu. Wagamba, it is unbelievable. It is so ashaming. Nti mukatuke tulimu. Yes. Bannayuganda ku nekyawa gye bakyawa Uganda n'okwekyawa. Bakipudde ne vaccine y'obulwadde obuzibu obutu COVID-19 isma aluyita lumima mawugwe guys mwalikoze ebirala nene mutusasira mbagambye abalala bateekamu mazzi mu bucupa gonojja ne bakuba kasimanyi bakuba amazzi nga bakuba simanyi nalaba kusanyalala mukono olaba kino ekintu kye boogerako bano I think ki ansalinga abantu bazze bafa nga bawuza bangema naye lwaki mbadde bwenti I think Mumbera gye tulimu bannayuganda lwaki mwatukyawa nnyo okutuuka namwe mutweganyisa nyaffe Uganda yafuuse step mother atukuba emigga emabega ne maaso tokwatayo 100 ku bantu abaagemebwa baakubibwa jaabu enfu mwana
kati guno omusango tuguwabe wani na kulopa Ministry of Health ngekulembeddwamu Achenge. Kati kyaddaaki omu ye yavuddeyo n'agamba emirambo gyaffe twandiko gyezikira kasita babanga bali abasawo bamaze okugusabika temugutogoonya kati yagituddiza tweziikira abantu baffe zino loopholes mugenda kuzizibadde. I am looking at this ministry as if it is a failed ministry, man. Abantu lunaana bangi bafa abantu beggwanga abasasula omusolo bangi okubanga batugiddwa nga mulaba. Madamu Achenge alopa mpozi wa president ensonga zino asooka zanjula wa president asooka kwanjula wa president ensonga zino yagema president waffe immunity ya erilo okusinga ey'omuntu kati yino bagamba baleetamu ne ku mazzi abawano baali cupula abantu bemukutte nga bacupudde baba beetagane mu batu ne tubasosola okuva ku bo bennyini paka ku bye bazadde okusosola tekimala ati bw'omala okuwola ebibonerezo tusigazza abalala paka bagobamu emmotoka bamusimbe wakati wa paka tumukuba obuyinja obutono obwo bwashaliya paka wafa kubanga bane ekino ekintu kye bakola kibi nnyo nze natunulira story ngo naye yasayiningako omukono nti bageme ng'eddagala twalimaze eddikebeya naawe tugiyingira paka tukuba obuyinja tulina kutandikira ku mutwe okitegeera omwami yayogera ku mpewo nempulira n'olutiko lumeze nenga mukama nkwebaza mu njute muli gwe bagemye naye ate wabweru w'ennyumba naye ab'enganda abageme ate awo nengukuba omulanga malamu amaanyi because maziga ngenda kuba ndi wano otalantuko mwana manyi gambe naye nze nsaba kimufe abamu tusobola okwegema tutya Queen bwoba okola road waka okola gym osobola ogenda mu sauna osobola okwa ebintu ebikeeping anti kati njagala osaba Mr President babakomyewo okwogera abantu bano basobola okukozesa amaanyi ga practices z'omubiri ne balwanisa akawuka kanene okukendeera mu mubiri batiisa we batwe bagira nga Ebola yali Ebola corona biriya bifaanagana bonezika yeeyo ya kikanga muntu kikanga muntu mwerere munange ani kugwanika wane mulago abakulu ate entambula bana sama ambulance kasita bagambye twandika okwezikira abantu business yakendedde nze walogwe nalabako ng'avuga ambulance yadwalira eri mwawere ya ku Ntebe road mu luguudo kwengobera ng'agivuga speed agenda bwale tukanga n'emirambo asomba gya kumukumu kumba kyo akola taxi avuga takisi bwala bantu bwabano naye bwabaza Dr. Dana Atwine munne woli betwagala okulopa bwe basomanga obuwunga $229 ezakuŋŋaanyizibwa weebwayo kwa covid lockdown yasooka agamba nti zikyaliwo tezikwatibwangako era agamba muno zigenda kozesebwa oggula emmotoka era zizimbe regional hospitals 2 and in Arua and other projects. Ministry yemweno yavayo netugamba kino ya tewali sente no that they equipped dwayo libaita lacho liri mu luwere eyo abe lacho benyini ne babena kati mtu sala ko bigambo tetulina yadda akafana n'eddwaliro I just love my motherland ne gambuze bali mafabe Kampala jeriri era lyali ku grade yamanyi nga omuntu bwagendayo alosobola olongosebwa ofuna oxygen you know naye nga weri ruddewo bigenda bifuna amagulu amawugwe gafa kati bana batugamba bali wadde ebitanda kuba yavuddeyo omukyala n'atugamba lwaki amalwaliro agali private gaseera n'agamba kubanga gavumenti tegayambako ate ganaga gavumenti gayambako newa example ya lacho abali lacho bagambye tuyina wakumenti munaffe yafudde nga tumuleta Kampala lwa oxygen mwamutuwadde eno teri kiriyo okitegera sikuwa bya gavumenti musaba munnabwe yafudde nga bamuleta Kampala kufuna oxygen nga omukyala nga tanaweza nannaku 2 ng'akyogedde omwana agamba mulimba mwali waddwaliro kiriyo laki omulala nga si ono gwe tumanyi so kati njagala okubuuza omukyala Diana ne ku tiimu yo tugenze mu mwaka mulamba plus now mugenda kuzimba ddi eddwaliro kuba singa mwalitandika kati foundation mugitulaga you know naye gwe tugamba jezi tezikwatibwangako ate omukulembeze tugamba abantu mubako billion kumi kakati sigite naye nga Uganda yafuuse step mother etuvuga speed etatenga Uganda kibanyumira naye nga twongera okubagamba bekikwatibwa kwa naye mutuwagali mutulowoozeeko owaye omusolo oguwulira eyo mogolo batugjeeko otiti ne twewaana tulowooza bizeeyo ku nnomo
zinasose nga sinabiwuliza kuggwayo nendoza tuzeyo eri ku nnomo yaffe yasooka gula kaddata kogenda nendozo bagenda kuzza nono eya time waffe okotakula kwe 12% ogimanyi 12% tunogolako wakagula kaddata ka 10 kabaka weddeko oba ofunamu government mugenda kuddizaako ddi munna Uganda yeyagaleko. Thank you Honorable Segirinya Muhammad yakoze eddwaliro lye Kawempe n'alijjuzaamu ebyetayagisa yangambye eddwaliro eryo atunuulidde nnyo abaana abakyala badde bagendanga ku ofisi ye nga bamugamba munnange omwana talina mpaye 5 ngende ndaba omusawo ng'ogimuwambu atalina okusasula 3 okulaba omusawo agenda okumaliriza okuvaayo okulaba okusasula 3 ng'ebiite gigula naki naddagala osasudde 3 gy'okulaba omusawo olina okusasula test zibagenda okukola ku mwana kati n'agamba kanzirire eddwaliro lino tuliteeke tulifandinge nga n'abasawo tubasasula bakujja ne bakujjanjaba kuki kuweerere. Segirinya akamala emyezi emeka mu parliament balayira dde mugwaku olowooza teyenkana 42 days bwe ndaba tulimu yalayira n'obulwadde mulwadde akasente akajje gye yali akatereka nako Segirinya ne face yo laba skin musajja yali agenze musajja akasente ke konna nawe yali akaterese akajje yakolere bannansi abannakitundu kye okulaba nga bafunamu kakati simanyi mu bakaddemu abaludde mu parliament nga musitudde kalina nezirogi sente zammwe zikola kwakwegadanga kwokka oba mulina okukolera ku bantu ebintu ebibajjanjaba wangi enjoyment nina kintu kyesitegeera abasajja ogenda owulira minisita gundi yennyini hotero gundi yennyini logi gundi yennyini gundi okitegeera kati omwana wuuno yakayingira palamenti ebbanga siddene abadde mbwa kansala bwe akoze akalwaliro oba waali apangisawo oba azimbyewo we buki ataddewo ekiyamba abantu kati ate nze kinneebuuzisa lwaki tebamutadde ku ghost gundi committee kati tulina okubuuza abakoze okulonda okwo amutidda anti alina erinnya alina abantu amanyokola mawuli bagamba ajja bakuba eggaali Segirinya sigale eyo Shabimalende kwali kaki bw'abanga kwali ajja kunoonya bw'apaasinga Segirinya bali kinywi kimu nkubuulira ebyobufuzi olwo temunabitegeera tebirina mukaano Luganda kasabibwamu ebyenfuna kasabibwamu ebyenfuna awo Oluganda n'emikwano bibula naye nga Segirinya thank you so much abantu b'Ekawempe tubasanyukiddeko ne tubagamba congratulations ekyo nakyo mukituuseeko at least omuntu alina waanaddukira naye no twagala okugamba abagereka emisolo do you people ever sit and think of a common person in Uganda mune mutulowoozaako ffe omuntu wa bulijjo eno nze asasula emisolo ku kintu kimu emirundi 2 ng'ate si kimu nenkwata n'ekyokubiri nga kiriko emisolo 2 nenkwata n'ekyokusatu obulamu bw'omuntu oyo wa bulijjo basajja mutulowoozaako omuntu wa bulijjo twakwesonyiwa kafika tukole abatali ba bulijjo abajja ne tugenda because ebifo biri bivaamu nekye simanyi nti waguno omusolo gulina ogwegunsosolera ye ne gukola ki ne gumuleka omukyala ono gwoyogeddeko agambye mbu sente ze basona mu covid oli zikyaliyo kati tuyambe ekintu kimu temuzigulamu bimotoka byammwe byebigenda ofiira mu biguudo ebibi batuyambe ekintu kimu sente ezo bazisasule kampuni z'amafuta baziwe kampuni z'amafuta basale ku mafuta ebbeeyi y'amafuta erinnya buli lukya kulagira bulagizi yes but problem eriwo era ng'omwana bwe yagamba abantu abasinga bali mafuta gano twateera embundu nga tugenda mu kiddako kye bayita behind the scene bagule emmundu bakuume eggwanga oba korona mumukuba amasasi mwe mumanyi atambula kira azungira ku booda mujja kakasa tugenda kubanga tugenda mu kanyonyo kaffe ka behind the scene wamu ne muganda waffe Ande Atale nga atunyonya kayimba ka Spice Diana wamu ne DJ Shill abakola akayimba bakola wano waggulu Kololongo yise ku bitaala waliwo ka hotelo sijja kakubira kalango bakola muna totutama akoba ki asole bukoto ayombye omwana yakwata video eno omwana mutonyo kusin naye nawirako Shiru wantu twali tunyumyamu nagamba oluyimba balukola emyaka 2 ne balutereka kati balabye mu covid nga tulina okukita bagenza okutuuka ku Spice Diana mukuba makeup nga tamukwata bulungi oluyimba lula kalumulese n'akula just protecting this bubblegum music but it's okay let's have the video let's have it
amanya nze Field Commander ande atale nkwanyiriza mu kanyomero ka behind the scenes wetulabira ebeera emabega ng'abantu bano bakola videos ezenjawulo. Olunaku lwa leero nkuletedde video ya mwana mulenzi DJ Shiru nga timize up ne Spice Diana balina oluyimba baluyita balisa maaso luno lwa dakiika 3 ne seconds 7. Luno oluyimba yakola audio bamuyita Atin Pro ate yakutte video bagiwadde mwana mulenzi bamuyita S Daniels yali amazeewo omwaka nga mulamba audio oyo kati ne basalawo bamute ne video ne bagamba why tuli mu lockdown abantu bali bored lwaki tetukola audio ono tukole video tugiwa abantu nera video eno abantu bajagadde nnyo. Big up DJ Shiru. Yes sire 256 DJ Shiru spin ondalula bugalula yeah ompalula omatisa bugabula yeah semindaga kasegna nebonamba kamsemina. Kamera gye bakozeseza nga bashootinga video eno yabadde kamera ya Black Magic. S Daniels agamba kamera eno teyagipangisa yiye ku bubwe ng'omuntu. Video eno bagikwatira mu bitundu by'ebukotaawo ng'oyise ku bitalano yambuka waggulu awo waliwo hotelo gye bakwatiramu. Kati ekyenjawulo ekyali ku ba makeup artist bano abayimbi nga babakolako nti Spice Diana yafuna gundi makeup artist we ne DJ Shiru yafuna makeup artist we. Makeup artist yakola ku DJ Shiru nere yakola ku ba Vixen bano abawala babeera mu video abali mu video eno. Wali Spice Diana tumulaba abamukolako akasige bakola biki ye makeup artist we gwakolagana naye yamukolako buli wamu yagenda Tanzania ng'agenda wa Diamond yagenda naye okugenda buli watambula nti national ye mukyala mukwasaganya naye omukyala ono yayigiza Spice Diana naye okwekolera kewaka nti musera byeddembe ade waka naye ne yeekolako. Eno video tulina ekipiki tulaba nga kye batuddeko makulu n'omupiira gwa basketball. Ekyo ekipiki bakipangisa wali emakindye balina omusajja gwe bagamba sebo twagala kushootinga video twaga tube naye okumala saawa 2 n'abagamba ezo saawa 2 mujja kumpayo emitwalo 10 waneno mu behind the scenes nga bashootinga. DJ Shiru omusajja bamugamba sebo kipiki kijje mu kifo gituwale gitambuze DJ Shiru nagezaako akwata eringa ekirira wansi akwata break akola ki tabitegeera bulungi ne bayita nanyini piki ne bamugamba sebo kyoba okola jangu omusindikemu esobole okuserengeta bweti ekirire ono wa video ndowooza olaba nga atambuza kamera alaga omupiira ogwo okulaga nti video ekola ki nti piki ekola ki piki eri mu kwevuga bali mugivuga kumbe bamusindika busindisi eyo sini uyaga nenda kusini uyagwa nenyugamu n'omusajja oyo yaleta piki oyo ndowooza omulaba awo yeewana agamba nze zino malazo zikola bazimpadde za Shiru nange nziriddeko ate ndizirya kodi nera kangende blood katulina ne pati ya swimming pool nga bashootinga mu mazzi awo. DJ Shiru omulaba ayambadde ebintu by'ekimerika ebyo. Spice Diana ye ayambadde kantu kalala nnyo ka dress n'ayambaliramu munda ebigenderamu. Eyo party bona bali supposed kwambala ngoyi nga zifaanagana nga Shiru w'omulaba wayambadde ne Spice Diana yali meant kwambala bwati. Spice Diana n'awakanya n'agamba nedda nje sigenda kwambala we bino bintu sigenda byambalira ku swimming pool nja kulabika nga tomboy tekijja kuvayo bulungi okwambala bwenti nga ne ku swimming pool. Nera ndowooza tudda ku behind the scenes olaba Shiru atudde wali eri anyumya ne bakyali bali ku simu akola biki yeye yambadde dengo yezo ze yakolemu wanene mu video. Engoyi za Spice Diana zezo zolaba mu katebe yazirekawo n'abagamba sigenda zambala sizaagala ngenda kolera mu bintu birala nnyo. Kati bano abaana betulaba mu video shoot ababawala abazanyira mu mazzi abo abaana babadde mu video ez'enjawulo. Oyo yaliko mu video ya muyaayo bamuyita Tale Honest ono omulala ono oyo gwe bayita Vicky alina ne video endala gye yalimu egenda okufuluma eya Shiba ne waliyo omukyala ogola oyo yagamba yeno video shoot ye yasookera ddala gwe mulundi ogwo gwasooka okubeera mu video kyova olaba nti neera yali tugambe naive omwana yali akagambo ka naive banna ate oyo omulala gwolaba oyo naye ow'enviiri ono omuwala ono naye yangamba andenze video shoot zembaddemu sizibala ne muyayo nagirimu eyamuddulwa naye ku video shoot eno kangambe ekyaliwo jukira Shiru akola kati bashootinga Shiru agamba show yange tandika saawa meka 11 ina okuva wano ku saawa 10 kitundu nzire kubukedde nsetinga ebintu byange nkole. Video director amugamba sebo tulina scenes zolina okumaliriza olina okukola n'ono kyova olaba nti scene ezimu oli yaziyimba yekka
singa bagimala ng'obudde bukyali naye basooka ne bagiyimirizaamu okwo kiru n'amala okukola owo yamala okukola n'adduka n'akomawo. So video shoot eno bagitandika saawa 4 nego saawa 1:00 byensobodde okutuusaako olunaku lwa leero mu kanyumiro kaffe aka behind the scenes amanya nze field commander Andy Atale mbadde ne ku kamera wano bamuyita Kalanziwire. Nabadde manyi lulimbo lw'emyaka 2 nabadde manyi omugole wa Kenzo we Sweden naye bana wala tumulabye nga wano ne Kenzo for so long now. Yes, naye twali tumanyi mbadde tumulaba naye kusooka twali tumanyi nti yajja eri omuntu n'aleeta wano naye ate mwana yavuddeyo n'atukuba surprise mwana wano Jinja mwana wa wano we Busoga naye taata alimu oluzunguzungu akatundu ka behind the scene nkaweereza muganda wange wali eri mutungo ku stage ya Nkoma bamuyita Mangereza wamu ne Sadamani bali awo batukeererako ne batulaba bagamba Fifi nga atunyiririra Sadamani lwaki tatukola kubagambye kakola Sadamani loze koma ndo wira ali eitenzo gamba kyabikola atya nolina n'ababinywa kakati tugenda mulamwa nenga tunagenda mulamwa. Yep. Ntisa twayogedde dda ku bantu ezo bofunye message ayo tugate muva mu studio ntumya suuka ndesikuwa enjagala okugamba baganda bange n'abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi era lockdown gye tulimu think wise before you act and toleeta akawubaala k'eddakiika 2 okukozesa ensobi covid gyali atambula naye ate muganda wange njagala okutegeeza nti ne pampa baziseera ne siriimu gyali akyaluma so ebintu ebimu bosobola okubyewala beera nga te obyewala for a girl child njagala okugamba you're loved, you're celebrated, you're worth everything, don't settle for less. Era manya nti bino material things omuntu agenda kugamba kola kino nkukolere kiri bigwawo naye ate obulamu bwebusinga weekend wetambulidde waliwo too bad there is a culture eriyo kuintroducingibwa mu ggwanga muno nga abantu abatufuga abantu abatujjako emisolo abantu abawa offices ezivunaanyizibwako they are doing nothing kitegeera empotetini bali awo batudde balaba abanyumirwa simanyi ebintu bya sex tape bino n'ebintu bya okwolesa obwerere bw'abakyala byatandika ng'ebisaaga naye nsaba Katonda esala yange agiddemu wabeeyo omwana w'omukulu oba omukulu yennyini gwe bakuba ensoobo abaana bamututeere ku mutimbagano they will act mukulu Father Lukoda akyakikwasaganya ekifo ekyo baba akimuggyako dda bagamba mbusimanya yalina taabu ya iPhone osoka kaweerezayo nga tonnaka kakati n'abujjuza nga bungi yalinawo akaana akato kazukulu kembu baba alaba ayitamuko mbya desire akaana kayimiridde dadi firimu kije watasa okulaba ayagala alizayininga ekifo kino so babadde batambuza tape just to tarnish Diana Nabatanzi's name just to put her down just to make her feel less of a woman she is mwakalabyeko mmwe babadde bakatambuza me am a woman nakulira mu kigo bintu ebyo takati sinafuna abinsindikira tegeze gwanga eyabikoze yaganze okola tebitambula ate namala n'atambula nakunyumizaako bafulumyako sex tape abawala n'abawala omuntu obu n'agamba yenze kati abawala bali nga bambala enjala nze sambala njala like nze n'ebintu besikola mu bulamu bwange toyambala bukowekodo wambala wabunaaba nawerabira njala kula mu bwambala kugwo byokunsaza ulidde akuba kito byesonyiwa akantu ako kanguba hit nerabira by the way nonaaba wiipa so kati munange nitumalirizanga amazima gavuddeyo naye njagala ogamba Nabatanzi do not let anyone make you feel less of a woman you are. You're a strong woman, you're a beautiful woman, you're a young lady, you have a big future ahead of you. Keep being focused. Omanye zino apartment ziri wano opposite Hotel Africana success zimanyi siri nnyo ekibuga ebyo bifo bya ndaba bizimbe kwempita watova mu bifo ebyo nze nagaya abakulu bazimba loogi labeera oyita Wajidi sirika Wajidi ambulire speaker apartment njagala omuntu amanyi ku speaker apartment ng'omanyi speaker apartment wabweru awo si wabweru waayo
munda wali isenga dining room press ya we bali remere ho restaurant weli njagala otunulire ekifo ekyo otunulire ne video rasa je yatanga ali ne nabatanzi jagama nti bali bulayo. I want you to go back and look at just to know the effect. Omwana wabandi yamutwala awo nagamba amututte bulaya. Just to know the effect. Akimanyi abakimanyi obo otandiso. Jajja Lwasa. Kanyange nze jukiddewo twaliwo oko ne William ono cameraman. So njagala okitunulire okuva wano ku restaurant nga bwotambula ngokola ero yakyo. Kozi kirimu ero ko joana wali jimu yabwe odeyo wansi ngoti. Ojja kumbulira so muganda wa. Mukulu yatwala omwana affe bulaya. Njagala kutegeeza abaganda bange nabo bulenzi nti kibinyo obulumi butuyitirirako we pass the cast your generation netugamba mukama kifu kirabikireko mu baana baabwe oba mu bazzukulu okitegeera kubanga abantu abamu temukyaswaza muswaza buswaza mwe temukyaswala naye nga it was a wrong system n'emyaka gyoga mbugiswala just propaganda kumakinga sure nti omuntu akufuula ekitundu eky'omuntu gwoli naye nze nagamba ntera nnyo gamba abantu nze naguba kambuze akatambi gundi yakataddewo mukulu jajja mwami I don't know naye tusuubizanga jajja mwami weddeko emyaka gyo gitandise oswala oswaza mu mulamwa atulaba akubukidde tibe tuba mulamwa atuyingire ebyemisanyo